هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. سارة I know مچارا سارة I know مچارا akaba مچارا butakola buta akaba مچارا buta Sara I know mwana akaba mwana butakola buta Sara I know Waluganda akaba Waluganda buta Sara n'abakyala abatono Allah basasidde bakaba babi babu buta Sara. Wiki nga bbiri emabega omuwala mulubbi yanzijidde nanga ati seeka omwami wange tasaala la yusalli namuga nti hatta aljumua nagati wadde ejjuma la yusalli namuga nti wala al-eid nanga ati na eid takolata tasaala nanga ati nkibaziramu emyaka mulinamu abaana babiri naye twatabusa olutabuka kiki namuyiridde amazzi ku subuhi namuyiridde amazzi ku subuhi ali mukasaale yaga nti olwasi tukisawo yawandiisa ettalaka asusse omumanyira yawandiisa ettalaka asusse okukola ata atuuka ate kulefa emuyisaako amazzi mbaolwaki olwesola أصحاب الأموال بنجن السنت لا تزكون أموالكم تمو الزكاة ما السبب تسونغ تتي هذه بقاتي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ويأخذ بيد كياما bikyali wala. Wakadhalik abalina ssente era nekyokubiri muganye okukola hijja muganye tusawifun buli kanaku mujja genda la hawla wala quwwata illa billah. abawala abasiraamu muyita bwereere abawala abasiraamu muyita bwereere mukunama lwaki temulowooza ku nkomerero ماذا نعمل abantu abalina ku ssente n'abavubuka muli ku maali ya zaara abali ku kujja kujinjawulo abali ku dawa mulinyo bali nnyo kubanga mugoberera abali ku shukran dawa center mwebale nnyo kubanga mugoberera namwe abali ku Suraya Islam Media mwebale nnyo kubanga mugenda maaso okugoberera tubagamba nti eno y'enkola empya ebirawo eyetaaga obwagizibwa mu bw'amaanyi okulaba nti nno tutambuza daawa eno kubanga esobola okutuuka ku bantu abalala wangi pale otasobola kutuuka naye ate Suraya netuukawo wangi pale tosobola kutuuka teshupa netuukawo eyo y'enkola empya gani ensi etambula n'emisinde kya tugende ku nkolagano dakiika zino tetulina Yahya n'abatuuliriza tugaye nti ebintu byadobonkana ebintu biri ku kujju omuntu asoberwa kyekyokukola kiki ekyokukola naye ddala kyo kiki abantu bakozebwa bubi bannaabwe bwe bisuubirwa si bwe biri bwe bisuubirwa si bwe biri omuntu yandisuubidde nti bw'aba awasizza omukyala omutima gwe n'obulamu bwe bukyukeko butebenkere abeeko n'emirembe n'essanyu n'okugenda mu maaso naye ate yeesanze ng'okuva lwe yawasa
subhanallah embeera nasalullah alafu walafiya omuntu yandisuubidde tikanfumbirwe ndowooza obufumbo buno mwenaasinga okufuna okutebenkerera n'okufuna obulungi oba olyawo n'okubeera nti nange mbeera muntu kubanga luli omukyala yenna okubeera n'ekitiibwa n'okubeera oweekizo mu bakyala kwabeera okubeera nti mukyala muki mufumbo alina bwakoze atya alina bwatebenkeredde but abantu bali so much disappointed mu relationships olwa embeera gye basanze mu maka abakyala bye basanze mu maka tebasobozesezza kubeera nti batebenkereramu bafuniramu obulungi bye basuubira birala nebye basanzeemu birala abaami bye basuubirwa birala omuntu yawasa omukyala mu maka g'abantu bakusanga nga subhanallah ng'omukyala yeezinze bw'ati mu ntebe wasulaawo bw'atyo naye gwe ne bakusanga mu kitaana nga n'okwegolola weegolola gati weebase omukyala gati tokubulira naawe Gasiya tebakubulira Gasiya nosanga omusajja mu maka gwe bwe yawasizaamu omukyala nga atawaanye ne bwe guba muzigo nga atawaana okukola kutya ogupangisa n'omusanga nga subhanallah ali muli mu muzigo ng'alina Gasiya agusasulira naye ng'ate ye omukyala mwana wattu yali mirembe abamirembe awo nga tunulira ye akulaga nti ali okke ye akulaga nti ali okke tekumumanyiira naye nga munne bwe bali naye mu muzigo tassa so kati omuntu anoonya kati nkole ntya awo we tunoonya yensonga lwaki twatuka titi omuntu bw'aba waakubeera successful mu nkolaganaye n'abantu kiki kyateekeddwa okukola ebintu abitambuza atya paka olwaliro bwe twatambula tutuuka ku maka awo kyogolaba wetuli nnyo wetuyingidde abange Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu ar-Ra'd aya ya 38 Allah yagamba walaqad arsalna rusulan min qablik Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mugamba nti natuma ababaka olwereberyeru Muhammad yewenkomerero mu babaka siwe guli tegeza oluvannyuma lwe waliyo ababaka bangi naye Allah agati mu byewuunyisa era mu ebyo byojja okuyitamu nabyo bye bayitamu waja'alna lahum azwaja naye ate nabo omwana wattu nabo abaki abakyala bawasa wa dhurriya ne batekuma kuwasa ne bazaala naki ne bazaala n'abaana kirageeza nti mwana wattu okubeera n'omukyala okubeera n'omwami kitundu ku ki kitundu ku muntu kuwangala kwa muntu little we can do away with it kizibuwala nnyo omuntu gati sijja kuwasa kubanga obusiraamu tebujja kikkiriza bwe babanga ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala be yali akuuma bawasa ffe tujja kisobola ekyo gati tujja kuwasa tujja kisobola lwaki zuyina linnaasi hubbu shahawati min annisa wadde nsiika efaanagana bwetyo naye Allah yatutonda nga obutonde bwaffe bwagala abakyala n'obutonde bw'abakyala bwagala abaki bwagala abaami Allah bwatu yakiteekateeka kati tetujja kusobola kubeera nti kambeeraawo nga sina mukyala kambeeraawo nga sina mwami siwasizza sifumbiddwa embeera nga nzibweri gwe gyoga titujja kusobola kubeera naye ate ye only option eri kitundu ku bulamu la ilaha illallah tolaba abasajja athalathu rahat abantu abasatu abajje wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga babuuza ku mpangaala ye n'engeri gy'asiizamu Allah bwe bababuulira omu yagamba nti inni la atazawwaju nisa sijja kuwasa nze kangende nsinze Allah wange kangende ku ibaada zange nga gy'obeera okuwasa n'okufumbirwa si ibaada omaka yagamba nti ma baalu aqwamin abantu babadde batya boogera ebitaliiyo n'agamba nti nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana atazawwaju nisa abakyala akola ntya mpasera baba bano mbalina n'agamba nti ataakole bw'atyo falaisa minni mubangoberera ayinza okuba nga taliimu
akigobye lwaki okigoba ya rasulallah man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini ne omugabo gwokka gwe kirina okufumbirwa n'okuwasa ku muntu ku ddiini eno gye tugatinze ndi musiraamu munene omubaka bw'aga nti omuntu bw'awasa oba bw'afumbirwa aba ajjuzza ekitundutundu half of his deen n'aga nti falyattaqillah fi nisfi thani ati Allah subhanahu wa ta'ala mu kitundutundu ekyokumeka ekiba kisigadde siboguli kati ebyo nabo ogenda obitunuulira n'olaba n'obujiji nga towasizza kubanga you either marry or get married, either fumbirwa oba wasa oba so ekyo ogenda kufuna kimu ku bibiri ekisooka either olw'okuba olina gariza tushahwa obubumbu obw'okubeera nti olina obwagazi bw'omwami oba omukyala nga bw'otalina mukyala ogenda kuwenda nga bw'otalina mwami ogenda kuwenda ekyo kyekisooka ebyo byebigambo fe ababeerako mu masomero abaana abavubuka abawala abalenzi tebannafumbirwa tebannawasa naye ogenda okuyanga betwanyumyanga nga tuli mu masomero onyumya ne munyuna kati naye kakati naffe tulina omusaayi uyahuman sayi kutambula wido tuli balamu obulamu bwange butuuka ekiseera nga nawo bwetaavu kati nkole ntya ekyo si kyekigambo kyakugamba bwe tukulirira olwovudde mu buvubuka n'otuuka okukula nawe kati omuntu awesisa emyaka 4 nakati ho abamanyi ebintu bino omuntu bw'akula n'atuuka mu myaka egyo bw'aba musajja bw'aba mukyala obwagazi bw'embeera eyo ate bukola butya bweyongera wandi kati omuntu bw'aba akuze kati nkuze kambeera awo naye ate bagamba nti obunkenke obubeera awo bwe yahaya tobimanyi ebyo emyaka togirimu baga nti obunkenke obubeera awo ate bwewuunyisa ebeera risiki nnene mu myaka egyo obutaba na mukyala obutaba na mwami kitegeeza nti aidha takudi shahwataka fi lhalal alternative esooka yakumala shahawa bwagazi mu halal gwe bulemeredde atalina mukyala atalina mwami alemereddwa okubeera n'omukyala we n'omwami we kugenda kunoonya alternative yakubeera nga abeera fil haram ate haramu eno ate waliyo omuliro fi dunya wal akhira muliro kitegeeza nti alternative nfeeyo bwebaafu omuntu waliroozera kati naye ndowooza bwebifaanaganya bwe biti kanve ku bakyala bano ndabayo Abdullah ibn Mas'ud yajewombaka namugati ya Rasulallah mwandizikiriza ebintu bino bizibu bweba bizibu kati kiki obadde ogamba ki Uthman naga nti ya Rasulallah nzikiriza idhan li fi tabattul olaba gyolaga nzikiriza ya Rasulallah bandaawe shahawa yange gwe kitegeeza nti ateekwa kusooka kusalira lukujjukujju bwagazi buno buveewo kyava asaba omubaka ya Rasulallah nzikiriza ngende bandaawe mbeere nga bwendaba omwami bwendaba omukyala nzensigala ndyokke ekyo nakimala mbeere ku swala zange na kusiiba kwange radda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Mas'ud atabattul newulira ekigambo kye nti walaw udhina lahu lakhtasayna omubaka yakimugobya nanga tigera eri babyogera bakulaawe tekiriyo tekikkirizibwa omubaka bwakimugobya basahaba bagamba nti walaw udhina lahu hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas yaga nti law udhina lahu omubaka abakumukkiriza lakhtasayna wandisanze nga bangi twandigeze ne tweraawo ki tabwe enkolagana yaffe lugisobola enkolagana erabika ekalubamu
kati omuntu bw'abanga tafunye ikhtisar kumulawa ng'ate tagenze mu haram waliwo saburun obugumiikirizaawo kubeera ntobeera na mwami kubeera ntobeera na mukyalo obugumiikiriza obwo tebusaaga nze nina abantu bange naye omu Allah subhanahu wa ta'ala musasiro tubeeraawo tunyumya boluganda kye bamumanyiiko kye tumumanyiiko ne banne abaga nti mugende mufumbirwe mmwe agamba batoobe mugende mufumbirwe swabulu temujja gisobola nzibu mugende mufumbirwe swabulu temujja gisobola ingaije gisobola ati akubuulira fasal bihi khabira buuza amanyi yayinza okuba kiiseemu naye obugigi bwakyalabanga mune tejekikola tejekisobola buuza ku baana abawangadde mu mbeera n'aguma naga nti sijja kukola butambuze aye sinnafuna musajja wa birooto byange nawuza emyaka 35 genda omubuuzi olaba obuzibu bwayitamu nina mukwano gwange ngamba nti seeka nina mukwano gwange alina emyaka 40 emyaka 40 naye tafumbirwanga naye awulirwa akakalubiriddwa seeka akoleki ana mukyala naye akola atya alternative zonna ziwandirowoozezzaako zonna nzibu embeera Allah gye yatuteerawo eŋŋonvu yakubeera nti ofune munno mubeere mwembiri naye yeyanguwa naye tugiwangaliremu tutya ng'ekalu nga bwe tulonze okubeera nabo bafuuse engo abaami bafuuse engo eri abakyala abakyala bafuuse engo eri abaami tukole tutya omuntu awangaala atya ne munne okubeera successful n'omukyala okubeera successful n'omwami embeera eyo waliwo usulun zirabika zaafa dda ojja kuzisanga mu batono abazirina abasobola okubeera nti bawangaala ne babeerawo oba oliawo kale tunoonya yaddeko tunoonyeeyo yaddeko Yahaya omuntu abeereko nagati bwe neekwata ku kino ndowooza tunawangaalayo waba kibayita al usus emisingi omuntu gyateekeddwa okuba nagyo allati yaqumu alaiha nidaamu alhayaati zawjiya kino ekitabo olwaliro kyeyagala okusomamu usulu lmuasharati zawjiya si kyekino Yahya ekya Salih ibn Abdillatif al-Masri si ekyo Yahya ati wano yagamba ku peegi ya 35 yagati emisingi ndowooza tudde tugitunuulireko egyo egigwana okuyimirirako enteekateeka y'obufumbo ekisooka annikahu fi lislam mabniyun ala asaasin aqadiyu tebikusobedde obufumbo omuntu okubeera nga afunamu okubeera akalembereza wosobola okwekwala okati obwange kambuzimbire kuno oba oliawo naaguluba nabwo mpaka nga mbugusizza oteekeddwa kubeera nga obufumbo obuzimbira ku mbeera yanzikiriza ekigambo ekisinga okubeera ekikulu bw'onooba n'obeera successful mu bufumbo bw'olimu n'omukyala gw'olina n'omusajja gw'olina oba bw'oba oteekateeka buyingiramu buzimbire ku nzikiriza nti kino kitundu ku nzikiriza yange mu nzikiriza yange tetusobola kubeera nga tetukirimu kuba bw'otaabe na nzikiriza eyo ojaga nti nze tombuulira ndeka nsiraamu ndeka byonna bajja bikugamba naye nga ansa ye eri eki ndeka munange gw'onoobeera otya gati wange nze mmanyi oli ku kiggweti ku bino byendaba
Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kigambo kino kinene bwe yali ayogera ku njawukana y'omwami n'omukyala mu bufumbo wano musobola okubeera nga muli mulaavu muli mu kwagalana muli mu kukaanya n'obaako ky'okutte oba mmotoka oba buzigo n'ogaa nti owange mukyala wange kano kako nkakuwadde kwatiraawo ate nakugamba nti owange okakasa ompadde tomanyi oba ebintu bikwawo ne bitabukira wandiika n'okwatekereza kalamu kanaawe ekyo nakyo okwate kalamu nkuwadde emmotoka eno oba n'ogiwandiisa mu mannya ge Allah n'aleeta entabuka nagati saakumanyira naye n'emmotoka yange kolaki teeka wali kati emmotoka eno ate wagimuwa ngambye nze nagimuwera nze gimugjeeko nze nagigula Allah yagamba ti wakaifa ta'khudhunahu yava mabega nagati wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtana wa ithman mubina yagati wa kaifa ta'khudhunahu omukyalo omujjako otya mmotoka giwamuwa olw'okuba mwawukanye wakad afda ba'dukum ila ba'din nga mwenna mwaggwamu okusonyiwala buli omu eri munne nga buli omu amalirayo munne oluusi tafsiri ozikeereya ng'ate ze banjagala wakad afda ba'dukum ila ba'din ogambye otya nga buli omu yeemalirayo munne naye eyo si kye twagala Allah yaga nti wa akhadhna minkum nga bwe mwali musisinkana nze Allah akhadhtu minkum nabakwatako nenteeka wakati wammwe mithaqa endagaano ghalidha mithaqan endagaano ghalidha bakita batya eyo endagaano eyo nywevu nnyo abange baganda bange endagaano eno egatta omwami n'omukyala gye mulaba tutuula awo abawalimu ereeta enkolagana eno wangi taata w'omuwala n'atuula wano gwe n'otuula wano omuwala oluusi bamuleese atudde awo oba atudde mu kisenge mukazi wattu okuva ku makyali awo abantu ne bakulumulukuka bajje bajulire ekyo bagenda kukola ki byonna bino ekikulu kiki mithaqan bagenda kujulira ku ndagaano enkwafu ey'obuvunaanyizibwa ennene wakati wammwe mithaqan ghalidha kati Allah subhanahu wa ta'ala kanti nga mwakola endagaano eyo ng'ebadde wakati wammwe ng'olina kiwamuwa ate bukeera butya ku makyalo ganti ate okimugjeeko gwe yakola eyo endagaano nuwasi daira tugazieko kusaako gwe yakola endagaano efaanagana etyo lwaki ate bw'omaze okugikolanga endagaano eyo eri wakati w'abantu bano babiri ne Allah lwaki otuuka mu mbeera ate no misbehavinga ne weeyisa mu ngeri etagwanyi lwaki wafumbi lwaki ogiyingiramu kitegeeza kiti mithaqan ghalidha eno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agivunaana buli omu bwagenda okweyisa olwo obujulizi bwayo bwagirinako buli omu agimuvunaanako mu bino ebigenda okuddirira bw'onoogitwala handling yayo owekitiibwa Allah mwenna agenda kukola kutya agenda kubavunaana butaba mugenda okweyisa oluvannyuma lw'okukola endagaano eno tolaba hadithi ya Rabi' mutabani wa Anas gyeyagamba nti akhadhtumuhunna yatandikira ku saidi ya mwami naga nti omukyala oyo gw'olina okufuuka mukyala wo wamufuna bi amanatillah bi amana buno bwesigwa Allah bwe yakwasa bi amanatillah buno bwesigwa bwa Allah
okwata omukyalo oyo n'amuteeka wooli nakati wastahlaltum furujahunna bikalimati llah wali tokkirizibwa kubeera naye okukkirizibwa okubeera naye wadde omukwatako kyajja bikalimati llah na kigambo kya Allah kiririddawa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fankihuhunna Allah yatugamba mubawase kitegeeza nti hadhihi kalimatullah kino kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyekyatusindika tugende tuwase kati omukyala gwaba ofunye istahlalta farujaha bikalimatillah yali takukkirizibwa wabula wakozesa nsaaze naye wakozesa ensaaze olw'ekigambo kya Allah. Naam. fa inna kalimata Allah hiya at-tashahhud fil khitba qala mwana watu wakana fima a'ta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam u'tiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi qala lahu bagara bangi omubaka sallallahu alayhi wasallam kyovora bange we yali atusiibula mu hijjatul wida yagamba hadithi ya Jabir yagamba nti wastawsu binnisa'i khayra siwa kiri yahya wastawsu mu byesijja kuva mu hijja muno nga sibagambye mbakubiriza binnisa omuntu yonna afunye omukyala n'amuwasa n'amuteeka ewakaawe istawsu bihinna khayra wekubiriza okubeera nga omukwata bulungi lwaki fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah mwabakwata mwabafuna bi amanillah mwabakkirizibwa na bwesigwa bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala wastahlaltum furujahunna bikalimati llah kino mbaka kino kyaddiŋŋana kino wastahlaltum furujahunna bikalimati llah buli bbanga lyonna lyolaba omusajja buli bbanga lyonna lyolaba omukyala jjukira ebigambo bino kyono yasembera atya wendi abakyala bonna nga Allah tabanzikiriza bakwala mu ngalo ono twebikka mu kikunta kimu kyajja kiti okutuuka bwe kiti Allah kyakutuukako na kigambo kya Allah kati hadhihi amana bwesigwa kale kamala okujjawo obwesigwa buno bulala tovaawo هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. If you feel unwell, even with a slight fever and cough. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early, but call by phone first. Stay aware of the latest information from your local health. East African Honey Bread guno gwe mugaati gwokka munnayuganda gw'osaanye okulya guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna era nga gwe mugaati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread. I'm pleased to introduce to you Bayan Learning Center located at Kisozi, Buddo. We offer a full-time comprehensive tahfiz program including other Islamic subjects like Arabic language, fiqh, Sirah, Tawheed and others. We have all the program for the parents who would like their children to learn how to read Quran and have a best understanding of their deen. Bayan has a summer program for the children living in the diaspora and those attending the local international schools.
We also have nursery program that incorporates a strong Islamic curriculum. Our goal is to educate the next generation of Muslims who are knowledgeable in their deen. Come and visit us at Bayan Learning Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kutwala omukisa guno okutegeeza gwe munange nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Firaya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo egituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olw'okuba okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe abaferayo okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna, kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawo nehe tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti kusobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 beyawo nehe tabaraka wa taala. Oba oliawo nekibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, omwana adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna giggwawo okuggyako esatu, naye mu egyo esatu yamenyamu sadaqatun jaariya, saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ثنائيات مع الدكتور يوسف المهوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. حديثنا حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، ثنتين، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث يعطينا مؤشر عن فضل الصدقة عموما على أهل الإسلام وعلى المساكين وعلى الفقراء، لكنها على ذي الرحم تراها ثنتين. لذلك الله قال يسألونك عن ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلمن ولوالدين والأقربين، الآية. فالأقربون أولى بالمعروف بصدقاتنا وإعطائنا. أفضل الصدقات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل أي الصدقات أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح. ايش معنى كاشح؟ يعني بينك وبينه مشكلة، بينك وبينه عداوة، واحد من عيال عمك، واحد من أخوك، جارك، ولد خالك، بينك وبينه مشكلة، ترى الصدقة عليه أفضل من أي صدقة على أحد. إذن الصدقة على ذي الرحم لها فضل عظيم، جمعت أمرين، أنها صدقة وأنها رحم أو صلة. فالصدقة أجورها معروفة، ظل يوم القيامة، تحت العرش الرحمن، ترفعك عند الله جل وعلا. والصلة معلقة في العرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الله بأن نتفقد من حولنا من الأقربين. عندنا ثنتين، صلة وصدقة. وفقني الله وإياكم كل خير، صرف الله عني عنكم كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية mu bwongo weebuuze okusemberagana kwammwe. Tegeera olwaleero nti kwaliwo na kukkirizibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ne bw'olaba ebintu bidobonkana Yahya, kwe kubeera nti obufumbo buno abantu tubulimu nga ensibuko yaffe ey'okubuyingiramu ekisooka eri abamu yali mutaa. Twayingiramu nendowooza gwe kimanyi kyolwaliro omuntu agamba ti nendowooza kanfumbirweyo, ne bw'ofumbirwayo omwaka
ne bwofumbirwayo omwaka wekimanyi just wekimanyi ti omuvubuka asobola okusalawo awaseemu omuwalaawo kamuwaseemu ndabe muwaseemu ndabe okitegedde olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bwatugaana nikahul mutaa obufumbo bwa contract owange muganda wange tufumbiriganwa naye mwezi eyo mbusiramu tetukikola tutya tetukirinaayo nti muyingire mu bufumbo mweyagalemu omwezi bwe guggwako mukite naye olwaleero bingi mwetuwayingirira abalala gwolaba nti abantu bali mu bufumbo nga bawasa banyimbiridde nnyo losa kanejjeko ekikwa ng'okimanya ekinazo gyekiri oli n'awangaalira awo n'agaana okufumbirwa n'agaana okuwasa bwe bamubeerako ennyo nagati ate ebyo nno bibeera nnyo ku bantu abalina engeri gye beetetenkanyamu talaba wonsonga ate lwakyawasa obwetaavu bwe bujja alina engeri gyakikolamu kandi wakyawasa wakyafumbirwa naye kasigala kamogo ku ye abantu basigala bamunojjola tabanga kati wamunojjola nnyo agati naye ndowooza kino omuntu akikola atya kanejjeko ekikwa kati obwengeri eyo tebusobola okutabeera nga bumbeera gye tulimu obulala bwali butya kubaza byanfuna olwaleero ne bwolaba ebintu bino nga bifaanagana bwe biti nga bitabuse kubaza bwa byanfuna misingi gwe tuzimbira al usus omusinzi ogusooka gusinziraawo omukyala yafumbirwa omusajja tamwagalangako si ya musajja gwe yeetaaga naye yamubazaako ebyefuna gati naye olowooza mumufumbirwa ono nobeera naye omwaka olowooza tobako nakyomusuuza musajja si ye mu bulamu bwe taliimu naaka naye amubazaako byanfuna okitegedde ekyandiita gyoli kyakola kita kati bwe kimala okuggwa kino abaana gwomanyi ti n'ebyenfuna n'abasajja babibaza omusajja awasa omukyala amubazeeko ebyenfuna waliwo ekipulogulaamu nali kyaba emabega eyo kino bakiyita ekyabanoonya kibeera ku tivi eki abanoonya waliwo butidibuko kibeera bukedde nalabangako abavubuka abali mu myaka gy'aba Abdurahmani bano abasulaya batwawiru bano omanye oyo oba bumuyitaani oyo atera okubaleeta bw'oba tolina kooti agikuwa bibeerayo eyo okusinzira bweba designinga program bibeerayo kati osanga omuvubuka kidde mu ngatto ye muvubuka muteege emyaka bamuwadde essuuti oba bamuwadde ekooti babateeka mu kagadeni awo ne bakumbamu naye osanga omuvubuka ng'akumba tolikwasa nsonyi bino akuuma kati amanya gwani nze gundi obadde ogambale kati njagala omukyala atya omukyala agalina ku ssente ng'asobola okundabirira sifaayo ne bwaba wa myaka emeka omukazi alina asobola okundabirira yavubuka siribi n'omusanga nga bakoze omukolo nga atudde mu nkuyanja y'abantu naye tafuddeeyo ate abakazi abakulu nabo ne bakusobera n'olabanga nabo kubanga abalina ebyabwe Muhammad yawasa Khadija kumubba abaana babazaako bitiibwa kati buno obufumbo tebusobola kubaayo bino bye tulimu
biri ku musingi wano we byakola bijja enkolaga ntusobola kuba la ilaha illallah gye batusookedde no mu misingi byayingirawo bitya n'ebirala bingi naye gwe alina omukyala gw'alina omwami ebbanga lyonna jjukira endagaano gye mwakola nga mugikola ku lwa Allah yabasembeza wakati wammwe mukakase nti Allah yagiyita mithaqan ghalidha nywevu nene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala agirondoola era yakubuuzibwa ku buli omu in khayran fa khayra wa in sharra fa sharra ekyokubiri Yahya Allah tusaasire omuntu okubeera successful mu kuwangaala kwe n'omwami oba n'omukyala kwe kubeera nga yaj'alu afuula embeera yaabwe ey'obufumbo n'agifuula ta'atun wa ibada kugondera Allah na kumusinza omuntu yekka asobola okubeera n'omukyala asobola okubeera n'omwami mu mirembe gyaffe n'emabega gye tuva ne bawangaalako obulungi kwe kubeera nga okubeera kwabwe bombiriri bakitadde mu bwongo nti bali mu kusinza Allah wa hadha ba'idun ekyo kiri wala ku nkuyanja y'abafumbo wokimanyi nkusese atuwuliriza nti otolaba ntwogera ku bafumbo waliyo n'abawanga waliyo ne Sura ne Fatuma nga bali mu kazigo kaabwe emyaka bawezezza 3 abalala bawezezza 4 balinamu n'akaana nabo okimanyi nti bawuliriza era balabanga bino ebibakwatako naye nga tebakolanga kiki twasookeddeko tebabawoowanga naye kati bakulaga nti bali mu bufumbo they are in a relationship era alhamdulillah relationship yaabwe era bino nabo babiwuliriza nti biteekwa okubayamba bitya bagamba nti bino bibeera fizina olowooza ntusomesa kulongoosa bwenzi nti abenzi mulongo kati bwe ngati annikahu ta'a bw'okimanyi nti percentage eyinza obutakka wansi wa 3 eyabo betwogerako nga betwala okubeera nti bali mu relationship naye nga bali mu bwenzi nabo nga kubanga bwe tuba tukomplainingira kwa ujumula ebintu ebitambula bulungi ebintu si birungi mukyala wange ampisa bubi omwami wange ampisa bubi n'abatawoowagananga nabo bamanyi nti twogera kubo ne batamanya nti bo basaanira ddala ekiri waasi ekyo kye balimu kiri yaddeko they don't have a right to complain. Do they? Let us be sincere. Do they have a right to complain? Nga bali mukujoga Allah. Oyala kungamba nti Allah must bless their relationship. Nga bamujoga. They don't have a right to complain. Bakole byabwe babiba bidobonkanye. We don't want to know. Kubanga ne Allah okubaleka obulesa ekiro kimu ne babeera bombiriri ekiro kimu hakuba kusaasira nnyo kwa Allah. Okukuleka obulesa ekiro kimu okitegeera Allah n'abalekawo nabo ne mubeera ng'akasolya k'enju kabawaniridde ng'amatafaali ago Allah yagalinako obuyinza n'ettaka kwa muli. تسمى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها التقالين روزة تلتقيرا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ما يا الله بارك wo ochirone bebaka nebegolola
ne bamala okubeera mu mbeera zaabwe ne basanyuka ne babeera ne sexual intercourse ne babeera happy bali ku ttaka eryo lya Allah okubaleka ekiro ekimu kuba kusaasira kwa Allah afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun balaba bali safe bali secure nti Allah tasobola kubaleetera ibibonerezo bye kironga bali awo mu kaliri kaabwe bajoga Allah awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun abasobola n'okkeera ku makya nabo ne bamala subuhi era nabo ne baddamu awo ng'abafumbo bwe baba kati abo si be twogerako naye 30% eri awo abantu baba complaininga nawe babasanga mu bakomplaininga byo tebitambula bulungi tebalina right eyo kuba bo tebiteekeddwa batambulira bulungi tebateekeddwa waliwo basangibwayo mu covid basigayo kati bwe tuba twogerako twogera ku bantu abali fil halali abayingira muakidi eri bakaluubirirwamu naye bawangaale batya teeka mu bwongo bwo tadhakkari daiman bw'onooba onooyisa bulungi omwami ono wadde ye takoze bituukirira gy'oli buli woonojjukira nti anti fi taati llah ti kino ky'olimu oli mu kugondera yakutonda Allah wo wa anti fi ibaada buli woonojjukira nti oli mu kusinza Allah wo lwojja okusobola okukola ebirungi ebigwanidde ogwa musingi omusajja yenna n'alongoosa eri omukyala we yajja okulongoosa nga byamukolera ya'budu rabba asinza nabyo Allah yajja omugabirira wa huwa ya'budu Allah yamanyi nti omutwalo guno gwe muwa omukazi siyamba buyambi siyamba buyambi okugabirira mukyala wange wabula ana fi taati llah abudu rabbi bidhalika bil infaq ndi mukusinza Allah wange mu bugabirizi buno bw'olaba mpa mukyala wange omusajja yenna njogera anaayogera n'omukyala we mu njogera ennungi yoyo ateeka mu bwongo nti okwogeraganya kwange ne mukyala wange nawun mbeera mu mbeera yakusinza Allah olaba hadithi ya abi dharri ombaka sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba nti fi bud'i ahadikum sadaqa era kyajja ekigambo ekyo ne mu hadithi ya abu hurayra abanaku nga bagenzeewo ombaka sallallahu alayhi wa sallam beemulugunya ya rasulallah tukoze ki naffe okufuna obulungi wa Allah ng'abagagga bakola ebirala ne batumalako empeera mu ebyo byataalekayo okutulaga nti okuwera kwaffe kuno kya bbeeyi twandikitukutte mu ngeri nnungi yaga nti wa fi bid'i ahadikum sadaqa olaba bwakijja mu mbeera eya bulijjo naga nti buli wobeera n'omwami wo buli wobeera ne mukyala wo obeera mu mbeera yakusaddaaka bamubuuza nti ya rasulallah owange ombaka wa Allah ayakudi ahaduna shahwata omuntu abeera ate nga agenze kwesanyusa bwesanyusa kumala bwagazi bwe n'omugaa nti ate agenda kufuna mpeera yababuuza nti araaitum olaba otya law wada'aha fi haramin senga embeera eno gyabaddemu ya haram neyegatta n'omukyala neyegatta n'omwami fil haram naawe omukyala gwakozesesezza omutwalo oba namuwa emitwalo 5 oba omwami n'amuwa emitwalo 5 amukozesezza oba amugulidde ekyokulya olw'okuba amukozesa araaitum law wada'aha fi haramin akaana alayhi fiha wisirun birimu omusango nimuga nti bala ya rasulallah ombaka kyava bagamba nti fakadhalika
nabwekyo bakifaanagana idha wadaaha fi lhalali senganga gwobikolako bino obikola kwoyo wa halali gyoli kana lahu ajirun buli kyokola naye okifulamu oti empeera sirabangayo malaya mukazi akayukira malaya munne musajja amwendako wawula ebbanga lyonna they used to talk to them sweet honey sirabangayo musajja alina bukaluubirivu mu njogera ya malaya gwakozesa bwamulabayo gwe oba tobalaba gye muwangaali lwaki abakazi bakayuukira ate basajja baabwe ababawasa ono atuuka muswitinga muswit talking abasajja babendako lwaki tekiriiwo mu bano aba halaali lwaki tekibaayo kizibuwala subhanallah okusanga omusajja akayuukira malaya gwayendako wamulabako gwe oba tobalabanga batambula nosanganga omusajja akayuukira malaya w'omukazi gwayendako oba babuyita batya obwo obufo gye babeeranga bawumuddeko yeyo balina obufo bwabwe obwo babeeramu nga balya ku kaasi nobasanga bakayuukanira tekiriiyo lwaki okayuukira mukazi ate gwe wawasa noteeka ewaka musajja kyakayuukira omukazi gwe yalese ewaka omukazi gwakozesa bil haramu olw'okumusaba airtime aliriddawo sweetheart enjogera tugivuddeko netugera sweetheart oba naye siinako airtime okay balisponinga batya just a minute give me some minute kati ate senga mukazi we yakusabye unange kasimu siinako airtime how do we behave abasajja tubehavinga tutya nga mukazi gwe wawase ewaka yakusabye airtime bw'abeera ng'omukazi omuntu gwakozesa nga amusaba edate kati njagala tubeereko ffenna tubeerekaawo mpaayo essaawa 2 tubeera tutya wallahi tuteteekanya mpaka nga tuzifunye ate mukazi we kugamba nti yahaya naye omwezi mulamba tetulina amuwadde essaawa emu gye tubeerako naawe awaka tubeera tutya lwaki tubeera bize ku bakyala baffe lwaki tetubeera bize ku bamalaayi kibuuzo tugenda kukiddamu mulundi ogujja awuliriza maka gaafa lwasonga egi misingi bye tubirimu bya lwakuba tutyo naye anaabifunamu obulungi n'asobola okubiwangaaliramu n'abirongoosa y'oyo ateekeddwa okuteeka mu bwongo nti kino kyalimu asinza nakyo Allah. Tojja kukaluubirirwa kwogera na mukyala wo wadde omwami wo, tojja kukaluubirirwa kumuwa kyolinako obusobozi, tojja kukaluubirirwa kumuteteekanyiza kubeera ng'abeera musanyufu, oba mwami oba mukyala. Walil hadithi tatimma insha Allah. Wano waliwo ekigambo kinene sozi yaŋŋaati tubadde ku bazadde naye ate wano simanyi oba tunaavaawo. Mukkirize tugire tukomawo. Bwetyo tutambule olunaku lwaleero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. What is your name? My name is Badwa Rawda. What is the name of your school? The name of my school is Medina Islamic Junior School. In which class are you? I am in primary 1. Who is your class teacher? My class teacher is Teacher Medina. Who teaches you reading at your school? Teacher Medina. Teacher Medina. That's great. Rawda, can you read for me those words? Bank, school, sand, house, grass, masaka, farmer, rain, calf, banana. Thank you very much, Rawda. Can you give me a high five? Now, Rawda, can you read for me that story? Ali
is a farmer. He lives in Masaka town. He plants yams and bananas. Ali always digs all the grass in his garden and waters his plants when it is sunny. Wonderful. Thank you very much, Rawda. Can I ask you a question? Yes. Who is a farmer? Ali. Thank you very much. Who teaches reading at your school? Teacher Madina. Where is your school found? At St. Catholic. Wonderful. Thank you very much, baby Rawda. East African Honey Bread guno gwe mugati gwokka Munnayuganda gw'osaanye okulya. Guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna era nga gwe mugati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. ثنائيات مع الدكتور يوسف المهوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. حديثنا حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثنتين. وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث يعطينا مؤشر عن فضل الصدقة عموما على أهل الإسلام وعلى المساكين وعلى الفقراء، لكنها على ذي الرحم تراها ثنتين. لذلك الله قال يسألونك عن ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلمن ولوالدين والأقربين. الآية. فالأقربون أولى بالمعروف بصدقاتنا وإعطائنا. أفضل الصدقات سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الصدقات أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح. إيش معنى كاشح؟ يعني بينك وبينه مشكلة، بينك وبينه عداوة، واحد من عيال عمك، واحد من أخوك، جارك، ولد خالك، بينك وبينه مشكلة، ترى الصدقة عليه أفضل من أي صدقة على أحد. إذن الصدقة على ذي الرحم لها فضل عظيم. جمعت أمرين، أنها صدقة وأنها رحم أو صلة. فالصدقة أجورها معروفة، ظل يوم القيامة، تحظل عرش الرحمن، ترفعك عند الله جل وعلا. والصلة معلقة في العرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الله بأن نتفقد من حولنا من الأقربين. عندنا ثنتين، صلة وصدقة. وفقني الله وإياكم من كل خير، صرف الله عني عنكم كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية alina omukyala akaaba mukyala butakola buta akaaba mukyala butasaala alina omwana akaaba mwana butakola butasaala alina owooluganda akaaba waluganda butasaala n'abakyala abatono Allah basaasidde bakaaba babi baabwe butasaala. wiiki nga bbiri emabega omuwala mulubbi yanzijidde nanga nti seeka omwami wange tasaala la yusalli. Nemugati hatta aljumua nagati wadde juma la yusalli. Nemugati wala al-eid nangati na eid takolata tasaala nangati kibaziramu emyaka mulinamu abaana babiri yetwatabusa olutabuka kiki namuyiridde amazzi ku subuhi, namuyiridde amazzi ku subuhi ayi mukasaale yaga nti olwasi tusawo yawandiise ettalaka asusse omumanyira yawandiise ettalaka asusse okukola ata atuuka ate kulefe emuyisaako amazzi ng'olwaki olw'essola. أصحاب الأموال من نجن السنت لا تزكون أموالكم تمو الزكاة. ما السبب؟ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.